musirikire y'endakiika 2 owa Pasitaiga ne Sabani Bantariza. Omukama Katonda abawe ekiwummula eky'emirembe. Atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa eri amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago. Banaye kitalo nnyo, kitalo ddala ab'enju y'omugenzi Pastor Iga abizaayo ekawaala kibi nnyo ate mwana munnamasaka weewaffe Buddu eri Bukomansimbi. Banaye bannamasaka kitalo nnyo. Omanyi buli woofiirwa omuntu ow'amaanyi bw'atyo ekitundu kirina enzira gye kiddawa emabega. Abasumba abo basumba b'amaanyi nga tonnayogera ku Pastor Iga yekka. Njagala otunuulire omuceere Pastor Kayanja gwe yalima mu Lwera era otunuulire ebintu byeyakola awo ng'odda wali ebukakata. Kakati abantu bameka abali mu kulima omuceere ogwo mu Lwera abakozi babawadde emirimu. Kakati bw'ovaayo otunuulire Pastor Kayanja ogende eri ekiryandongo wali faamu ez'obutunda nakino embuzi. Kati abantu abalina kye bongedde ku ggwanga abantu muleke kuwalana buwalanyi ki bantu. Waliwo omuntu avaayo ng'ayina kyakoze n'omusumba Iga ayina kyayongeddeko. Banaye okusaasira kyanaku nnyo. Biki by'onyumiriza mu Pastor Iga? Oyinza okuba tomusisinkanangako naye ku by'obadde omulabako. Pastor Iga nze simusisinkanangako naye Pastor Iga abadde alina ABS TV. Kakati ABS television ebadde eraga amawulire g'abasamize era nange mbadde nkola amawulire eyo Walusiwa ne bandagako ABS era nina bannamawulire abali ku ABS nga mikwano gyange mukono nga bafiiriddwa mukama waabwe. Ekyo kikulu. Nina ekirala kye mwenyumirizaamu. Olwaleero olaba omuyimbi waffe omutegedde Asani Nduga bamweyana product ye nakulaba nga omukyaziza kye muli mwogerako product ya Pastor Iga yamala omutegeka obulungi n'avaayo kati yatunda obusamize. Kakati ekyo nkimwenyumirizaamu. Waliwo ekintu kati olaba ekawaala ng'ogyeko ebyekkanisa naye yakolawo n'essomero aweerera ku baana n'aweerera ne ku baana bamulekwa. Waliwo n'ekintu ekirala kyemwenyumiriza waliwo olwo yatambula ng'agenda agaba boda mu revival band. Kakati mu mbeera eyo nti alina kye yali ayongera ku bannayuganda. Iga nze mwogerako ng'omusajja abadde alina kyayongerako ku Uganda era amaanyi ago gonna kati buli kitongole nga ABS olowooza kikozesa abakozi bameka. Kakati mu mbeera eyo kitegeeza nti aba alina kyakoze kyayongeddeko era nze mwenyumirizaamu. Myaka 43 afudde muto. Jjajja nga sinadda gy'oli nesenga ku mulamwa gwennyini ekisookera ddala obubaka bw'ennyumba y'omugenzi. By the way tugamba ffe muzikiriza yaffe nti agulumizibwe nga atenderezebwe nga weebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga nnimi zaago weewaawo. Nga sinnatuuka ku Pastor Iga njagala kusooka kukubagiza eggwanga lyonna ery'omulwanyi waffe Sabani Bantariza. Omusajja oyo bano bonna ba pastor okuzimba amakyaki Pastor Iga baani bonna Sabani Bantariza ye yaleetedde embe. Oyo omusajja ye yakwata emmundu ne President Museveni ne bazza eddembe mu ggwanga. Njagala okudda eri Pastor Iga. Njagala okusooka okulabula n'okuwonenga Ssenyonga gw'omusajja omukulu ayina n'envi z'odayinga nodda ku mwana omuto n'omwogerera oba yabeerako omuyaayi oba yaferako yali anoonya life era ssente ze yafuna mu buyaayi n'atereera n'alokoka n'akola mu kyaki eyeebeereddewo abantu. Oyo omusajja azizzaayo ebintu mulekeraawo okwogera ku bannammwe naye abannayuganda mwogera muyina okukyusa enjogera yammwe. Omuntu afudde wano mu Buganda tetwogera ku mulambo tetwogera ku mufu. Omufu tuyina mwogerako birungi byereere. Omukama Katonda gy'agenze gy'amanyibwa gy'omulamuza omulamula
fenga abakiriza muwangwa n'ennono tumanyi nti emizimu egiziza emisango omuntu afudde nga tasamidde omuzimu ogwo bagutwala mayembe gambogo ewalusi njagala mutuukeko ku mayembe gambogo baleke kugamba nti tweyogeza mulage abantu mayembe gambogo gafaanana gatya emizimu egirina ensobi gye gitwalibwa naye ffe tetwogera ku muntu tetwogera ku mukyala ali lubuto tetwogera ku mukyala azadde omuntu oyo bw'omuwulira ng'asamwasamwa bw'ati ng'abotoka ebigambo manya mufu ate ye mufera asooka muve ku pasita Iga awo mule mirembe muleke kwogerera pasita Iga abadde musajja muzadde oba alese abaana 100 ebyo bye bibala Katonda biyamuwa eri asesemye n'agamba oyo alese obwana bo tosobola na kumanya abakazi be yalepinga be yakwana olw'eddembe ye abadde akwana oyo bannange muve ku musajja awo mule mirembe mube baganda oba toli muganda aba muganda teriyo ne tribe endala nga nazo kati zeyisiza ddala ng'abaganda bapasita abasinga bonna bajjira ku musengi gwa kweyiya kati bw'amala okufuna ssente n'alyoka ate atandika okulowooleza ddala ku Katonda kubanga azifunye takyalina kyakola ki kyeyeegomba naye abasinga bonna bamanyi bannayuganda bw'obayitira mu Katonda oba obamaze mujje mbajjeko amalogo sitaani genda naye ng'amugoba yete ng'ate nga yegwa amujjuddeko owoza sitaani genda ng'ate oli ku kaana ka muno ka myaka 13 abantu abo bamala kukulamu ne batandika okubaako ne bibategeera abo bapasita be tulinawo ab'omulembe guno ate eddiini eyo njagala ojjukire yajja buzi omanyize taata wange yali musajja mukulu era bwe baatusanganga naye nga batubuuza nti jjajja wammwe aliriddawa taata wange yaliwo ng'eddiini y'obulokole ejja simanyi ne basuula bikimu ne bawuka ebintu mu makubo olwo Omumerika ng'amaze okuziga tigana amawanga amalala gamutwalaganyizza ensi yonna gagiwambye n'eddiini onfuna bulungi omanyi nze njagala nnyo okutambulira ku bwino n'ennono naye nze nsaba ekintu kimu bwe tuba tukirese mu ggwanga lyaffe ate in fact mu nsi yonna nga bw'oba ogenza okulonda amawanga agasingamu empisa Uganda is number 1 Mukama yatuwa mnyaffe Uganda ng'ekirabo naye tuli mu kugyeyonoonera abantu bali ku mikutu okwo bali ku social media zammwe beeyuza okitegedde abantu tebategeera bye baliko ebyenfuna byefuze nze kyefuula balujja tosobola kuntegeera oba nina obukadde 10 oyinza okuloza nti sirina oba nina emitwalo 10 mu nnyumba nga tekisobola na kuntwala mu ddwaliro tosobola kuntegeera nze ndi awo ndi free muwala wa President Museveni so kansabe Katonda abajjajja abampere nnyo omukisa jjajja agira agenda mu maaso kale jjajja era yennyini mu nsonga emu bbiri bwe tugenda obanga tumalira olw'obudde ekisookera ddala kusenga byayogeddeko tutuuse ku mbeera neegamba nti tuvudde ku byobuwangwa ekigambibwa nti omufu tayogerwako kibi ekituufu tuvudde ku byobuwangwa abantu bwe bava ku buwangwa bwabwe omuti bw'ogujja mu buwangwa bwagwo gukala ekyennyanja bw'okijja mu buwangwa bwakyo kifa kubanga okijja mu mazzi buli kintu kyonna bwe kiva ku buwangwa bwakyo kifa era kyonooneka kaakati bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda kyenjagala okubategeeza nga bwe muli bantu ba Katonda kituufu waliwo ebintu ebitasaana kwogerako kubanga Omuganda agamba nti omuntu asirise tiyejjusa era ebintu bino omuntu oli aba afudde gyalaze tuyinza okugamba nti titumanyiiyo omuntu oli aba afudde naye ekifaananyi kyolekera abantu oyinza okubeera awo ng'oli byantalo naye bw'ofa teri watali ntalo olwaleero lujja Seeka Muzaata yayogedde ku Sali Musale lwaki yeeyita Sali Musale ng'ate si musiraamu n'ayogera ku Museveni n'agamba Museveni bamitanga Kalimu okiraba n'ayogera ku Bantaliza nti baatuuma amannya g'ekisiraamu okuyisaawo bye baali baagala naye erinnya likujjako ki erinnya bwe liba nga linnya gwe abantu bameka bawulidde nga babayita Lujja naye nga Banyankole abantu bameka bawulidde nga babayita Akizimana naye nga Baganda amannya gayina bwe gajja ekyo tekikuleeta byeru ate nyinza okuba nga nali musiraamu abasiraamu bameka bawulidde ne balokoka omuntu oteeka okukuuma emyaka gyo Muzaata kuuma emyaka gyo Muzaata yakaabirako erinnya lya Muzaata teyakaabira lya kika kyewaabwe genda mu maaso
kakati mu mbeera eyo nti ate oli musajja muganda yayogedde kuyiga yajja atya ekawala bwe yabeerawo bwe yakola yabyogedde kubanga kamera zino abantu bwe bava mu ggwanga nange ejjumba olunaafa lujja ojja kunoonya abantu ojja kunoonya tamala emirundi yogera kusaba kabona ng'afudde bw'ati kakati abantu aboogezi mu ggwanga mumanye enjogera gye muyina okwogera ku baki ku bantu era nze neebaza Katikkiro wa Buganda yagenze n'akungubagira Pastor Iga kakati olwaleero nze nimusamize kati bujinga abuulira kukyusa ki si kukyusa bantu basamize bakyuke badde mulokole kakati ate lwaki nzijjako gye nava oba oli mwamubuulira n'akyuka n'ava mbusamize n'abeera mulokole kakati ate lwaki mwogera ebikolwa bye ng'akyali eri bwe nkyuka olwaleero nenziramu neŋŋamba nti asaadu allah ilaha illallah na muhammadan nembyogera ne baga nti atodde sahada nga nzira ku musaala okitegeera toyinza kuddamu n'okugamba nti ate oyo musajja abadde wa bidiya biri biba byafaayo ebigambo byonna nga bw'owulira abantu bonna bwe bafaanana abantu badde mu buwangwa bwabwe okudda mu buwangwa lujja oli musajja musiraamu naye nze bwe mpulira erinnya lujja ntegeererawo nti oli muzzukulu wa Lwemwa weddira ndiga akabbiro ki leka naawe kakati abasobo ne banyabo kyenjagala okubategeeza nti omuntu yenna alina erinnya nga lya Buganda ennono ya Buganda egamba ki ennono ya Buganda kyegamba ekyo kye tuba tugoberera sitwogera ku bafu ate bw'ovaayo n'obeera ng'olina erinnya kati nga ffe bwe tuli nti wadde tuwagira NRM tikitugaana kumanya balokole bafudde bamagye bafudde tikitugaana kumanya bantu bawaniridde eggwanga lino tikitugaana kumanya bantu bakoledde ensi eno birungi olwaleero tikituganye kwebaza mayinja naye nga situli bayimbi kakati ebintu bingi byogenda n'ogenda ng'olaba kubanga ebintu ebikwetoolodde bye bikufuula omutuukirivu jjajja maliriza n'ensonga obubaka bwo eri abantu nga tusinzira mu tuli bumu awo wennyini musirikireyo endakiika 2 owa Pastor Iga ne Sabbaani bantaliza omukama katonda abawe ekiwummula ekyemirembe bweza bwakabaka kinene ne maama nabinene kakati obubaka bwange obusembayo ku bantu baffe bannayuganda nga ddala bukwata ku nnono n'obuwangwa nsabira ddala abantu baffe mudde mu buwangwa n'ennono obuwangwa n'ennono manya ekikakyo manya obuwangwa bwo manya obutonde bwo nga mukama katonda bwe yakutonda omwono mwe muli enzikirizayo kubanga katonda yakutonda n'enzikirizayo era mbasaba bino byonna tibitwawula nze ndisaba kabona wanzikiza ya buwangwa n'ennono naye tikinzijako kuwagira NRM era nina ensonga zange lwaki njikola ki njiwagira togamba nti osaba kabona akyalaze ebyobufuzi nedda olwaleero wano tumanyi nti obukatuliki bwa DP yennannyini bukatuliki katolaba obukatuliki buyina n'ekibiina kiramba era tumanyi n'obusiraamu gwe genda weerijje ku mbuzi y'abandi ogisala ogiteeke ku mudaala olabe gye banaakusibira abasiraamu be basala ebisolo gwe mugabo gwabwe okiraba kakati buli muntu ayina omugabo gwe naye olwaleero bwe tunaabeera tuli basamize tuli basawo bakinansi munange situjja kwogera kuyiga katwogere ku basawo baffe bokka eggwanga mugenda lyawulayawulamu paka ddi nze mbasaba mudde mu buwangwa bwammwe era ffe tuli nyuto bwe mba nfudde nja kuzikibwa omusiraamu omulokole omusawo w'ekinansi naye nga nja kusabibwa mu buwangwa naki n'ennono abasawo b'ekinansi mwenna mu ggwanga mudde mu bwakatonda bwammwe mulekeraawo okukola ebintu ebitiisatiisa abantu mulekeraawo okukola ebintu ebituvumaganya ng'abasawo b'ekinansi nammwe mweyiseeko nga pulezidenti General Senga Kulanama bwe yeeyisa oba nga Ssaabakabona okwambala yero tikinzijaako kitiibwa tisinzaako okutwala abaana bange ku ssomero tikinzijaako nze ndi serebu omanye okubeera serebu kwe kubanga osobola okukola ebintu abalala bye batasobola kukola ki kati gwe akambalo kano badde wakalabyeko mu Uganda ng'omuntu akambadde nga kali fulu bwe kati kakati ekyo kyokka nakyo kinfuula serebu kakati abantu ne bibaluma kale mu kusiibula njagala okutegeeza bannayuganda nti mudde mu buwangwa bwammwe mudde mwagale mukama katonda wammwe ate mbakoowoola Pastor Iga wakuzika lwa Sande mbasaba mwenna abasobola okugenda okuzika ekawala mugende mukole ki
mugende muziike mwewe musiraamu mulokole mukatuliki mwena mugende mukole ki muziike abantu ab'amanya ate nsaba pasita yabadde ayogera ebigambo ebyo bavuddeyo abantu ne balwana ne Bugingo namulabye Kawaala n'abalala nabalabye naye abavuddeyo ne balwana oli abeetondere akuba omusajja oyo alina ekizibu alinga muzaata tebeetonda abo tebeetonda naye nze Lujja gw'oli munnamawulire bw'olabanga eyo nga nina ekibi kyenkoze nga bannayuganda banyiivu ojjanga n'oyimirira mu kamera nonga nti jjajja weetondera abantu banyiize Lujja bwe kirifuluma mu kamwako sirigenda nakudda mu kigambo nyaga nti abantu mukole ki munsonyiwe okwetonda kya buwangwa kya bujjajja kyoleka obuntu bulamu toyinza okwetonda mami kya buwangwa kya bujjajja kyoleka obuntu bulamu era Lujja wadde oba omusinga otya oba okola otya naye Lujja naga nti nanyiziza Lujja muga nti Lujja kusaba kunsonyiwa wano tutambula ekintu ekyo mu Uganda bwe tunakikozesa tujja kutambula buki tujja kutambula bulungi ffenna twegattire wamu twanirize maziyinja President Museveni big up NRM oye NRM juu senga byonna babyogedde naye nga senga w'abaana balekereyo naawe oyo obubaka bwabwe mu mbeera mwe twogedde olowooza nno okusiibula nze nsiibulira wanene nnyo omanyi okuva wano ewange okutuuka ku State House Entebbe kumpi muzeeyi ne bwankubira mu ddakiika 10 nanga nti mu ddakiika 10 nkwetaaga okulaba wano ku state mba ntuuse njagala okutumira abantu bonna abeetoolodde muzeeyi maama Nalweyiso Irene maama Nakyobe abantu ab'enseene boogeredde nnyo nti bye balemesa muzeeyi okola bye bandikoze naye gwe bakuteeka mu bigere bya Nalweyiso ddala oyinza okumalawo omwezi ne mwogera ku Nakyobe mbu mukambwe nnyo ddala bayinza okuwa ekifo kya Nakyobe olowooza Nakyobe yeebaka bannayuganda wadde twagala ebyenfuna tumanye we tukoma mwogedde ebintu bingi waliwo abantu be batwalira muzeeyi n'abawana obukulembeze nga tebasaanidde yes naffe tuyinza okuba nga tukiraba naye teri bukulembeze butava eri Mukama Katonda ate ekirala waliwo abawabya muzeeyi kuba muzeeyi talaba buli muntu nze kula ndi muwala we naye tolowooza nti andaba buli weekend no ayinza okuwa omuntu ng'alina kyamusuubiramu nti ajja mu kunkolera kino ajja kunzikiriza Bob Wine waapi so ng'ate gwa atali muyimbi muwala we kulanna manze nali nsobola Bob Wine tulekeraawo okunenya bannaffe mu bintu ebitategeerekeka tulekeraawo okwogera ku bannaffe abafudde mama nga toyogedde ku PPS Kenneth Omona Kenneth Omona sinamutegeera nnyo wamaze wama Omona nze sinakutegeera nze sijja kwogera ku gwe simanyi nze ntegeera abantu bangi awo abeetoolodde muzeeyi naye nze bawulira nsonzeeko bemba ntegeera abantu babayita babi naye ate nga be basinga obulungi era ne bava mu state ne bateekawo abantu abapya ojja kulaba nga state tekyawaza Nalweyiso n'ava ku lusegere lwa muzeeyi tuyinza n'omufiirwa Nakyobe n'avaawo mu state yes ebiruusi ebimu biddawo byenkana naye ebiddawo tebyenkana nze bwe ndowooza abaali ababi muzeeyi yabaseetula obusawo bwange lwe lutindo lwange bwe bulamu munze bugagga bwansibo bwenyumiriza munnyo bwa kisiibwa eyo yengozi ey'ekitangaala tuli bumufe kimala